Yes, amakya amalungi agolunaku olwaleero. Very beautiful good morning. Ebiseera bwe biba byankuba, ebiseera bwe bibaamu kati kye tuliko abaana baawummudde mwe bali mu maka gammwe, mwe bali mu bitundu byammwe. Kitegeeza nti security ebadde ekuuma abantu abasatu yeyongeddeko abana boolina muli 7 awaka. Security yammwe yeetaaga okweyongeramu amaanyi. Ettemu likudde ejjembe tosekerera kiri wa munno. Ne mukawempembogo babadde balina abaana be babuzizza abawala nga babawambye naye kuliko omu eyataasizza n'ababasuuza oluvannyuma lw'okulaba nga ebigambo byabwe tebikwatagana. Ekiri entebe ekyo kifumba mutuku. Twagala okunnyikiza enkola ya poliisi n'omuntu wa bulijjo. Olunaku lw'okuna tubeera n'ekitongole ekikuumaddembe kya Uganda Police. Olunaku olwaleero ndi wa mukisa okubanga nina mukungu awangaaliddemu era tugenda kuwaya tulabe edda yali etya kiki ekikyabulamu abantu okunnyikira enkola ya community policing. N'afande Kyagulanyi waliwo ennyukuta zino zibeera 3 ASP simanya kati ezo yazinnyonnyola esawa afande sansa okulaba nsanyukidde ddala. Nsanyusa nnyo nange okubeera ku mpewo zino ku bwengula bwa TV y'emirembe kubanga ekigambo salaamu kitegeeza emirembe. Kakati ekigambo ekyo kikulu nnyo tukikozesa ne mu nzikiriza ne mu mbeera eya bulijjo ne mu lulimi Oluswayiri mukiinayo kibuukaza emirembe, ekigambo kya mirembe kisigala kya mirembe. Oli n'agamba simaaso kuma salaamu zaako simanya ate mu abaasoma Oluwarabu manya Oluswayiri munsanyusa kirungi nnyo ate ne bannaffe bali ab'Oluwarabu nabo kijja bulungi era nakyo kiba nti embeera ki nungi ddala. Amiina. Musajja Kabaka kazi obeera muzzukulu wa Kayiira. Muzzukulu wa Kayiira beddira embogo. Erinnya lyalina lya mubaka wa palamenti owa Kyaddondo Honorable Kyagulanyi. Afande Kyagulanyi abamwana mwana wange nze mba mukulu. Oba mukulu. Afande nsaba ombulize abakulu abatulaba atweyongereyo. Banaye abatulaba mwenna abasebo ne banyabo tubalamusizza ng'ekiramuso ekiri TVN bweyitibwa Salaamu TV. Naffe tubalamusizza era ne tubagaliza emirembe wamu n'okuwuliriza obulungi puroguramu eno. Buli lwakuna tubeera ne bakadde baffe bano. Ennyukuta zino esatu zitegeeza ki? ASP kuba zeezizo wali mu lufuutifuuti bayita Assistant Superintendent of Police. Myuka mu ddaala lya poliisi myuka superintendent wa poliisi. Omuntu ali ku ddaala eryo nze mba mu myuka nze mudirira oba oli mukungu oli mukulu nnyo. Naye nga mpozi era kankanyonnyoleko nti ffenna olwo tuba tukola assistant superintendent ne senior superintendent mwena muba mukola ki ofiisi y'emu eyo. Amina atuula ku Jinja Road. Awo nawo mulinawo ennamba nga bwe tulaba nti CPS atula ku namba 10. Era rooms ddala tuziina era nga ntula mu room namba 7. Oba akasenge namba 7. Akasenge namba 7 otuulira ddala. Afande enkola eno eya community police oba poliisi n'omuntu wa bulijjo mazeewo ko akabanga oba muzizza nzize bujja wano juzi oba ebadde eruddewoko. Mpozi kyenjagala okutegeeza abatulaba nti enkola ya community policing yatandika dda nga poliisi kasita yatandikibwawo mu nsi yonna era nga mu nsi yonna poliisi yatandikibwawo omwami oba omusajja yeetaba n'abantu ba bulijjo kubanga abantu ba bulijjo be batandikawo poliisi bamuyitanga Robert Peel. Era bannaffe abatambuddeko abagenze e Bulaaya baba boogera ku bapoliisi batera bayita Bob babafunza linnya ly'oli Peel yatandikawo poliisi oba bayita Roberts bapoliisi. Mu ntandikwa mu mwaka gwali gwa 1800
43 abamu bwe bawandiika naye atokkako n'emyaka mu 1829 awo bonna boogera abawandiisi bagenze bawandiika ab'enjawulo naye ng'abasingayo okuba nti basinze nnyo okulabika aba 1843 bagamba nti poliisi mu nsi yonna bwetyo bwe yatandikawo naye poliisi nga yatandikawo etya kino kigenda kutuleetera bannaffe abatulaba okusembeza okumanya poliisi nti yaabwe ebeere yaabwe bagitegerere ddala nti kyabwe ekirala ejja kwongera okulaba nti abantu abatuwuliriza buvunaanyizibwa bwabwe okukwataganira wamu ne poliisi okusobola okulwanyisa obumenyi bw'amateeka bwonna n'emirembe okuba nti gibuukalawo mu nsi. Mu nsi yonna olubereberye abantu baali balina era obumenyi bw'amateeka nga bwe tulaba oba bwe tuwulira naye nga tewaliwo poliisi. Abantu kwe kusalawo ne bagamba tukoze tutya ku bumenyi bw'amateeka ate era bw'okitunulira ennyo ojja kulaba nga abamenyi b'amateeka baba batono okusinziira ku bantu be bazaako emisango. Oyinza okusanga batigomya ekyalo naye nga abantu abali ku kyalo ekyo bayitirivu naye bali abatigomya nga batono balinga nga 2 3 oba 4. Kati n'olw'ensonga eyo omwami oyo n'akunga bane abatuuze ne bagamba ne bakola olukiiko ne bagamba tukoze tutya. Bagamba kye tuba tukola twekuume emisana n'ekiro. Kati abantu abo bagezaako okwekuuma ekizibu kye baasanga mu kwekuuma nti emirimu emirala gyali gifa nga tigikolebwa nga gyali badde gikola ki. Tebalina budde bukola mirimu mirala bali mu kwekuuma bwekuumi. Ne bagamba tukole tutya. Ne bagamba twesalemu emirundi 2. Bwe twetemamu emirundi 2 abalala bakuume emisana abamu bakuumenga ekiro. Abalala basobole okuba nti bayinza okukola ki okukolako oba okuwummulako. Ekyo nakyo kyatuuka ne kibakooya. Twegamba nedda katudire nti twerondemu abasajja ab'amaanyi muffe abavubuka ab'amaanyi batukolerenga omulimu ogwo nga tubasasula emirimu emirala gisobole okuba nga gikola ki gitambula. Yentandikwawo ya poliisi mu nsi yonna. Kyova olya nga bayita ba Robert eyaleeta ekirowoozo mu bufunze erinnya lya Robert Bob. Kati abamu babayita ba Bobs, the Bobs. Kati bwe batyo yentandikwawo ya poliisi mu nsi yonna. Kati poliisi bw'emala okutandika ndowooza ampuliriza olabye bulungi era owuliriza bulungi n'otegeera nti poliisi terinawe yawukanira naawe era gw'otandikawo poliisi mu nsi yonna. Kati kiringa ng'ebizibu oba ebibadde wano oba ebyenjawulo oba wa ne mutuula ne mugamba tukoze tutya kati mutandiseewo poliisi. Kaakati wano waffe mu Uganda nti weewaawo twalinawo era enkola eyo bwetyo neyaliwo ne mu bika byaffe omwana azizza omusango mukola mutya okulwanyisa obumenyi bw'amateeka oba tubeere wamu tusobole okwekuuma n'okwerwanako. Naye ne wabeerawo ne gavumenti ezaaliwo ez'abakabaka baffe wano mu Uganda naye oluvannyuma kwe kujja okuba nti twajja ne tuba nti omuzungu bwe yajja wano mu biseera bya bufuzi bw'amatwale yasalawo n'agamba yalina okujja naye najja n'obukuumi. Enkola ebukadde eri ewaabwe yayagala agireeta eno gyakoze eki gyali naye olw'okuba nti baali si bangi nnyo ate n'ekirala abantu baali tebategeera kubanga baleetebwa muzungu oli okusooka olubereberye abantu tebategeera nnyo kikwatagana ku poliisi. Ne masomero gye tuyise bwe bakubuuza about police otera ogamba nti to keep law and order kuuma amateeka n'ebiki n'ebiragiro okoma saate nga ekyalisookedde ddala to keep lives and property. To keep life and property okuuma obulamu n'ebyabwe n'ebyo bintu by'abantu. Kati bwe mulimu gwa poliisi ogukola ki ogusookera ddala nga tonnabagenda ku mirala kubanga watali bulamu teri birala biyinza kubaawo. Kakati omuzungu wamala okujja wano ng'amaze okuba nti atutte mu bukulembeze bw'abatwale yalina okujja n'obukuumi n'eki n'atandikawo enkola eno wano. 1906 wano Uganda poliisi ne tubeera nayo wano waffe
8906 naye n'abawandiika ebitabo wadde bino bye tusoma obalabe bye bawandiika mu civic education simwe tusomera mu primary bagamba the work of police to keep law and order n'akomaawo takunnyonnyola na kiwanvu kati omuntu waffe okujjako ng'awuliriza nnyo program oba ng'ayise mu ntegeka eno eya community policing lwajja okumanya ekiwanvu lwayinza okumanya ekiwanvu about police roles n'ebiki police byerina okukola n'ebisigadde kakati n'olw'ensonga eyo nti mu nkola eno eya community policing olaba ebigambo bino weewaawo biri mu lufuutifuuti naye katubyawulemu community policing community kitegeeza ffe abantu kati kyanguyemu tuleme kikalubiriza abatulaba abatuwulira baleme kukalubiribwa nti community be bantu ffena oba tuli kika ki naye bwe tuba wamu oba okolawa naye nga wangaalira ku kyalo ekyo kwoli oba kwobeera okola community y'ekitundu ekyo oba ekyalo oba eggwanga eryo gwe okola community y'eggwanga eryo kitegeeza gwe community ayogerako then policing poliisi weeri oba weetali n'osobola okuba nti osobola okuziyiza omenyi bw'amateeka osobola obulwanyisa osobola okubwenganga mu mbeera yonna osobola okulaba nti ebikola byokola tibimenya mateeka nze ali mu ggwanga eddala nja kugamba bannayuganda bali batya lwaki bo bali bulungi beeyagala yagamba community yaayo yepolisinga bannayuganda bepolisinga kyekigambo community policing beekuuma bannayuganda bo balina empisa bwe naba njogera ku byalo ogeza tugambe Kamwokya nti community ya Kamwokya byo bino ebibeerawo oba ebibitera okubaawo nga tibibaayo tujaga community yaayo yepolisinga polisi weetali ne polisi weetali kusobola kubaawo bagamba basobola okukola ekiteekeddwa okuba nti kikola ki programu eno kyensonga enkulu egirimu kulaba nti tutuukirira tubeera batuukirivu wonna we tuli okusobola okuba nti obumenyi bw'amateeka tebukola ki abantu baffe beeyagale nga bebateekeddwa okubeera naye nti programu eno newankubadde weeyi bannayuganda tulina obugayaavu era mbadde yenda kuga nti Uganda ffe ebintu ebyaffe bya bugayaavu bya kigayaavu tulina obugayaavu butya twesulirayo gwanagamba bwe kituuka nti poliisi omuntu awulira poliisi sigenda nayo wadde n'okwebuuza saate poliisi kyekimu ku bitongole ekiri okumpi ennyo naawe mu bitongole ebikuuma ddembe musimu bw'oba watambudde mu bannayuganda bano n'ojokebereko ng'oli mukwano gokebere mu simu ye talinaamu simu ya OC we gy'abeera talinaawo simu singa okwerinda kuba kutuuse nga takusobola ye si asobola okwerwanako terinaayo simu ya wa kitongole kya byakwerinda ayinza okutaasa embeera eyo gyayina nti kankubira afande Kyagulanyi ali ku Jinja Road ndi wane Kololo ajja nyanguyire obanconnecting ku muntu ku security eri okumpi wabeewo ekikolebwa mu bwangu tikiriiyo bannayuganda situkikola ki tukyetanira ensonga endala ey'okubiri ojja kusanga bannayuganda bannaffe tibafaayo ku nsonga ey'okuba nti tibafuddeeyo ddala nga bo singa luba lukuŋŋaana nga lukubiddwa poliisi ojja kusanga nga bannaffe betwaliisa abawejjere nga oba waligamye bebatwala nti oba tebalina byakola bebajja mu nkiiko ng'ate olukiiko lwawo byokwerinda tilugenda kusosola bwe lunaaba gwe olina amaanyi era oli mugagga naye muwalawo talina maanyi akyali muwala muto bw'anaaba gwe ng'olina amaanyi mukadde obakadde bo bonna mwova n'abooluganda lwo bonna tebalina maanyi gwe g'olina kikwetaagisa okuba nti tutuula wamu tusobole okuba nti security tugizimbira ki wamu bwejja nga nsonga ya community policing ffenna tukwatirako ki wamu gw'omugagga oyinza okuvaayo ebirowoozo ebigenda okuzuukusa ki oba balyogedde abantu abalala ne batatwala abantu balala ng'ensonga naye bajja kulaba olw'okuba gwe omugagga batwale bajja kuba gwe omukulembeze olw'okuba naawe omukulembeze wooli okole ki abantu baddemu amaanyi naye abantu programu bagenda ne bagirekera oluusi bitongole bino nagirekera muntu omu apolisinge yeti
the program eri community policing tulina okupattening up era kino kindeetera n'okwebaza management wano nammwe naawe eddala okuba nti mufaayo ne mutukyaza ne mupatteninga naffe tugezeeko kuyigiriza bannayuganda bannaffe ensonga eyo nkulu nnyo balabe obuvunaanyizibwa we buli bino byonna bye tuwulira oba bibaawo lwa bulagajjavu bwaffe kankitwale kwesuulirayo gwanaggamba saate nga mulimu gwaffe tuvunaanyizibwa kyenkanyi ku ggwanga lino n'ebirimu n'ebikolebwamu okusobola okuba nitulwanyisa obumenyi bwaki bw'amateeka kubanga kati nze omupoliisi kati tuli wano mu studio waliwo walala wetulaba kati ali eyo atulaba bw'aba atulabye yayinza okugamba omulala mukwano gwe singa baba bapatiniza bakolagana balina omukwano balina good relationship ajja kubuulira munne tiowaayi nalabye program bweti ku TV naye kati bw'aba talina mukwano nabo tajja kusobola kulaba ki program eno nga bwe beegenda maaso n'olw'ensonga eyo nsonga nkulu nnyo kitukakatako nga ffe bannayuganda okuba nti tuvaayo tusitule program eno eya community policing ne crime prevention mwe mugendera bino byonna ebirala neighborhood watch crime prevention yonna nga bweri activities byonna ebikolebwamu biva mu program eno eya community policing biva mu eno nebiryoka bijja zino program nga bwe ziri ziva mu community policing kubanga singa situwalina community policing nammwe community yammwe nga management yammwe nga tetumanyi naffe situgimanyi twalisobodde kujja wano kuba tuyigiriza oyo atulaba essaawa eno so n'olw'ensonga eyo tugamba bannayuganda ffenna tukkirize tuveeyo tuleme kugamba nti poliisi oba kitongole ki tulekeraawo kwesongamu enwe wabula ekizibu ekiba kiguddewo kubanga community policing erina empagi nyingi naye ezisingayo essatu ziri nti tusobola okuziyiza obumenyi bw'amateeka ne butatuukawo tusobola okuba nga okukolawo okuteekawo entegeka nga tebunaba kubaawo wateekeddwa okubaawo partnership ddala tukwatagana kuba tewali kukwatagana nze nsigala ndi munafu nnyo ng'omupoliisi ne bw'onaabanga okola ebikola bisobola kuvaayo amaanyi gange nja kusigala nga ndi bimuli kiringanga bwe wanaabaawo police station ne bagizimbawo nga y'amaanyi erina buli kimu naye ng'abantu ba bulijjo tebalina nkolagana nayo tejja kumanya biki ebifaayo eri gye bali kubanga poliisi teriwo okwekuuma bwekuumi yokkaawo eriwo okuuma eyo community gye yajjamu mu bantu abo we yajja weeri oba weebeeteekeddwa kakati bw'ebanga eteereddwawo kati mwe abantu ba bulijjo mugirabanga bimuli mugiwa amawulire kubanga naffe tuteekeddwa kubeteeka bweteesi ku bantu nga poliisi tulina okubanga tulina we police with consent abantu tulina okukkirizibwa kwabwe batukkiriza okubakolamu omulimu gubukale naye woolabira nti ebizibu biyinza okubaawo olw'okuba nti teri nkwatagana na poliisi oba n'abantu ebizibu bibaawo n'okumpi n'ekinya n'empindi bisobola okubaawo poliisi neetamanya nesigala nga batudde nantende ne batuula ekintu nekigwali nenako ekitundu nali mpolisingayoko nga osi Namasuba endejje naye nabeera endejje nze ng'abantu baŋŋamba omusajja ono yali olumanyo alina olumanyo kiki ebintu naye nga nabifunanga lwakuba nalina enkolagana n'abantu abo bonna bampeerangawo amawulire mangu waliwo kino kubanga ate mu mbeera yange n'obuyigirize mu ntendeka ya poliisi nafuna omukisa nti natendekebwa bulungi ekyo nkyebaza Katonda nti nsobola okuba ne mu mbeera yange ey'obutonde omuntu akalubirirwa nnyo kuntuukirira kati ekyo kyampa kyansa okuba nti during that policing oba ekiseera ekyo kye nalimu nga policing abantu basobolanga okujja amawulire ne basobola okugakola ki nga ngafuna nentuukawo in time nosobolanga okuba nti weŋŋanga obuzibu buba buzzeewo mu budde tewakolanga lugambo by'ennaku zino bye bakola
tikiteekeddwa ekyo kiri ani profession abengamba abo babeera just aba muntu buntu oba pozi olina akuwamule nago n'ogafulumya nti ekintu ekyo nje kyogerako bwendi nti amawulire lwaki gafuluma omuntu wa bulijjo abulamu era enkola eno ya community policing abulamu okunyikira okumanya ani gwawo amawulire ogamuwa otya. Tugenda kudda twongere okutunuulira awo nnyininyini okyali ku lutimbo lw'Emirembe Salamu TV puroguramu omukeeze ensonga mu nsonga lunaku olwokuna tubeera ne poliisi n'omuntu wa bulijjo ekitongole kino ekikuuma ddembe nine Afande Kyagulanyi ASP atuula ku Jinja Road police station tuli mu kunyikiza nkola ya muntu wa bulijjo otuyongere okutuukirira poliisi tugenda kudda tulaba obutemu bunafu bwaffe oba bunafu bwa kitongole ekya Uganda Police katukomewo tovaawa. Yes, nkukulisiza nnyo munaffe mukuwumulamu okyali ku lutimbo lw'Emirembe Salamu TV. Puroguramu omukeeze ensonga mu nsonga buli lwakuna tubeera n'ekitongole kyaffe ekya Uganda Police. Nyongera okukukubiriza nti ebintu byonna buli lwe tunaabeera abanafu ojja kulaba ng'era ddala tuli banafu. Fuba nnyo okulaba nga at least weeteeka mu nteekateeka eyo yennyini eyeetuusaako ekintu. Poliisi bw'eba ng'ekulinaanye fuba okulaba ng'ogyeyambisa otuuke yiyo gwe wennyini owulidde mukwano era fuba nnyo okulaba ng'ate tobawa mawule ga bulimba. Waliwo enkola gye nzijukira waalingawo emmotoka zaalingako ennyukuta 3 oba zaggwerawa 99 oba ze zaalambulanga simanyi kati bwe bakiyita naye tugenda kuba tukiraba. Ndine Afande Kyagulanyi atuula ku poliisi ya Jinja Road ate avudde wala yaliko osi endejje eyo najjako Kibuye Katwe nali mutabaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo. Era yali mutabaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo ate kati ali ku Jinja Road. So ndowooza okiraba nti avudde wala ekintu kino mukulu mu kyo era akitegeera. Afande enkola eno enannyikira bwe kibanga kati obutemu ate ndaba bweyongera. Obutemu buno basse nnyo abakyala basooka basobya kutegeeza abatemu bano balina obudde bungi okusooka okusobya ku muntu bifo bye bikyamu kati tulina ebifo bingi ebikolerwamu ebintu ebyo oba ffe abantu ffe banafu munafu yemu oba tunafu yemu. Enkola yaffe eya poliisi n'omuntu wa bulijjo enannyikira ng'ate ettemu lyeyongera abantu tebayongere kunyiiga babakyawe. Teriyo ddagala lyonna eddagala ye community policing bino byonna ebibaawo poliisi kwatagana na muntu wa bulijjo yeddagala erisingayo okubeera ery'amaanyi era gaps oba egyo emiwaatwa gye tulaba egivaamu okuba nti obumenyi bw'amateeka buno bukolebwa gisobola kubaawo singa poliisi ebeekwataganye bulungi n'omuntu wa bulijjo kubanga jjukira ebikolwa babikola na ku bantu ba bulijjo. Ekirala omuntu wa bulijjo bw'aba ategedde bulungi enkola eno eya community policing abaawo n'okwerinda okw'enjawulo ne bw'aba atambudde otambudde otya kubanga ogenda kutambula naye omanyisi entambula yo ogenda kutambula otya omanyisibwako ani simu oyina wawo ani ayinza okumanyako singa oba otuukiddwako obuzibu ebyo byonna tuba tubikola ki enkola ey'okulawuna nayo singa eba weeri tyomanya nti omuntu singa oba baba bamukutte oba bamuhijackinze ajja kusanga ku patroka aba n'emmotoka eri ebeemutwala katugazize nti babadde bamutwalira mu motoka egamba njaggwa ku balawunyi emmotoka z'abalawunyi oba njaggwa ku batambula abalawuna oba njaggwa ku bakulembeze bajja kufaayo babe banaawulira enduulu bajja kufaayo bajja kubirawo essesimu. Ekirala tulina n'okwongeramu enguudo zaffe nazo tuzituumeko amannya
nga tuyita mu programu eno oluguudo olwo ne lumanyibwa ne Osina ye n'amanya ekitundu kye abasirikale ne bamanya ekitundu kyabwe Kyagulanyi Road gundi Mulira Road endulu kwe zivugidde awo omanya nti abagezaako okulawuna oba okuteeka okusobola okuba nti balwanyisa bali abamenyi b'amateeka kyabbanguyirwa naye ebyo byonna enkola eyo yonna nga tuli n'abakulembeze eteekeddwa okuba nti eteekebwamu amaanyi okusobola okuba nti tweŋŋanga obuzibu obwo bwonna ekirala bwe biba bisiko ebyo ebitwetoolodde bukuumi ki obubiriko okusobola okuba singa kiba kubanga olaba nti abantu abo bakozesa ebifo ebyesudde kubeera olaba waliwo ekikomera ky'omwami abamuyita Lubega Entebbe eyo wewoba akattira abawala abasatu n'asembyeyo ng'akasiko ke weekali battirawo asooka ne battirawo owokubiri ne battirawo n'owokusatu juzi asembyeyo naye kambuzeemu alaba saagala nnyo nkikonye ku incident oba ku mbeera eyo ebaddewo naye gwewozimbira ekikomera ekyo wotasobola gulira kamera ng'esookerwako egula $2 million ekikomera ekyo kizimba kitwala sente meka ebimu bisinga n'ennyumba nobeera n'ekintu ekyebbeeyi naye ng'akantu akatono naye ate ng'okyetadde nako n'omuntu ali ebweru tasobola kulaba kiri munda singa oli akibuuka ekikomera naaba ng'akolako obulabe munda ayinza n'obutalaba kujja kumanya n'asanga nga wayiseewo ennaku otegeerera nti omuntu yaguddeko ki ekizibu lwaki situteekawo surveillance cameras tusobola ozigula cameras ezo ne tuziteeka n'okumpi awo ne zikola ki ne ziraba tusobola okuteekako ebitaala naye abantu baffe tetwettanidde nnyo nkola eno ate gye tumaze ebbanga nga ffenna ng'abapoliisi tugibategeeza ti abantu baffe baveeyo beettanira enkola eno ekirala bateekewo bo bennyini ng'oggyeko gamba poliisi twagala nnyo kiveeyo mu community ebejja okwettanira emisomo eno gino kireme kuba ku poliisi yokka jaga nti poliisi tuyinza okugamba oba nabadde ne capacity ng'esobola kutegeka oba kumobilizinga kitundu bwe kiti kyokka naye community nayo bwesitukiramu nesaba nerumba nti jangu twagala kuyigiriza abantu baffe wano omuntu naaba nga tawumudde kijja kuleetera okuba nti kituyambako okukendeza kubanga mu musomo guno oba mu programu eno mulimu okutendeka omuntu wa bulijjo byatakola byabadde tamanyi ebikwatagana kwerinda kwe okwerinda ne kubanga kusibwamu ki amaanyi abantu atula n'omuntu awo naye n'omubuuza nga wayiseewo ebbanga nga takyamujjukira ne bw'aba nga alina kye yaleeseewo nga tasobola kugamba wadde omujjukira oba amujjukiza oba singa aba yeerabidde nga kasimu naye kitegeeza ki ekyo kitegeeza nti twesulirayo ogwa naggamba ate ku mirimu egimu gye tuba twalibadde tukola ki tussaamu amaanyi ng'aba embeera bwetyo bweri bwetyo bwe tuli kyandeeseza afande ono kunnyonnyola munnyonnyozi mu butuufu nange ennumwa nnyo tunafuye afande waliwo enkola gye mwalinanga kitegeeza patro zo zikendeddemukko oba bantu ffe tweyongedde obungi twagiyitanga yabangako ennyukuta 3 ekyali 9 system erina okubaawo era weeri naye nga kyenjagala okutegeeza era mpuliriza okimanyi nti abantu balina amasimu naye tibamanyi nti n'omuzungu yakola essimu essimu esingayo obukulu gye yateekamu essimu ya poliisi ey'ebyokwerinda yateekamu eyina 9M kanjifune nebeera M n'essimu endala gy'ebeera nayo 9 emirundi 3 999 nejja nebeera n'essimu endala gyeteekamu eri M2 mu masimu agasinga obungi naye muba temuli kaadi ekyo ekikolera n'okuba n'oyogera ne poliisi mu nsi yonna 9M kirina international naye abantu baffe kikulaga obuvunaanyizibwa kubanga essimu eyo ereme ekkola biri bya oba katugambe kyetwaliisa ekyalaavu oba ekyaki essimu eno ekozesebwe ne ku bintu nga okuba nti tuyinza okukola ki tuyinza okuba nti okwerinda essimu zikola okwerinda ekirala twongereko n'amasimu g'aba osizi baffe
ab'ebitundu ebyo. Bwetyo poliisi n'omuntu wa bulijjo afanda akugambye nti olina okukolagana obulungi n'abakulu abakulira ekitundu eba poliisi ekitundu ekyo muli beba OC mu bitundu byo oba ebyo ebyenjawulo. So bwetyo bwe tuli ne afande Kyagulanyi okuva ku Jinja Road Police Station. Abantu bano tuba tubeetaaga nnyo lwansonga nti alungamya aludde mu poliisi abaddeko OC buli wamu buli mutendera agenza aguyitako. Abamu afande abamu balaba amayinja kano olowooza obuuka bubuusi n'ogwa ku mayinja 3 omulundi gumu. Si byangu si byangu kujjako nti tiinamu enjawuloko nti mu kitongole kyaffe waliyo abaana baffe abasomye bebayita ba cadet officers batandikira ku ddaala lya cadet officers era recruitment zikolebwa mu ggwanga lyonna era baba bayiseemu ne basobola okugenda okutendekebwa bebakomawo badda nga bayina amayinja nga gano genyina 3 naye nga kuliko akeeru kati ne baba nga balinda okukakasibwa ku mulimu bakola ne bakakasibwa eri ebbanga eggere. Kati bwe bamala okakasibwa then bafuukira ddala nga nze kiri cadet kivaako ne babeera assistant superintendent of police. Kati ate waliyo n'abasirikale baffe abayingira nga police constable ku ddaala eryo bwe bamala nga senior 6 n'ebisaanyizo babiina ne batwalibwa mu police mu training school ne batrainingibwa bwe bakomawo ne bafulumira ku ddaala erya police probational police constable. Then bwe bamala okukakasibwa ate ne bafuuka police constable. Awo ate bw'aba akoze n'akola bulungi akuzibwa n'afuuna eddaala lyaffe erya kopolo. Bw'ava ku ddaala erya kopolo waliwo amadaala mangi era gawerako awo. Waliwo sergeant, waliwo station sergeant, waliwo head constable major, waliwo sub inspector or assistant inspector, then inspector, then nojja notuuka ku assistant superintendent of police. So kati nze nayita lyekkubo lye nayitamu eryo ekkubo lyange mwempise paka wano wetuli olunaku lwaleero. Ndowooza obukugu obulaba nti aba mukugu kafulu bwe tubayita bwetyo. So olunaku lwaleero gwe tulina afande enkola y'amayumba 10 era mu nteekateeka nalaba IGP nga kiwomeemu omutwe n'abakwasa kati ekintu gw'okirimu bw'obanga oli mu kintu enteekateeka y'amayumba 10 eryetya enaakola etya enaatwanguyira oba mpozi abatulaba njagala okubategeeza nti enkola eno bajjukire yabaako wo ku mulembe gwa Amini nze naliwo ku mulembe gw'Obote 2 awo wonna enkola eyo naliwo endi wagasaalisi era emyaka tugiraba kubanga tweraba sigamba nti bino byakola ki naye olwo nali muto naye era nga waliwo bamayumba 10 era muba mulaba abavubuka abajja boolaba enfuga weeri tugamba kireeta obuvunaanyizibwa okumpi ennyo okukijja kubanga kati jjukira nti luli ekyalo kyabangako ennyumba 10 era ennyumba 10 nga buli nnyumba 10 ziriko omuntu azikola kyava yitibwanga mayumba 10. So kakati kyekiringanga yenkola yeddawo naye ng'ate si yakugjawo nkola ya LCs kubanga LCs okiraba buli LC oba ekyalo ekiyitibwa ekyalo kiyinza okubaamu ennyumba nga 10 n'okusukawo n'emitwalo nga giijo kubanga kuliko emizigo gattaka ab'emizigo be bantu bameka. LC ayinza obutasobola kutunulayo nga nange omupoliisi bwe sisobola kutunulira mayumba ago gonna. Kati kwegamba nti twekolemu omulimu mu nkola eno ey'ennyumba 10 waakiri muyina okumanya ki ekibaddewo oba ekituuseewo oba ekikoleddwa oba ani asenzeeko ku nnyumba ez'e10. Kakati n'olwekyo nga gwe omulimu gw'oyo omuntu oba abantu abo babe nga basobola okukasuka amawulire ago ku LC 1
kiraba oba ennyumba ziri 10 ku kyalo wakiri ennyumba 10 nga LC alina obuvunanyizibwa bwaziri ennyingi ajja kubanga amawulire aga bano bamwanguyizaako okusobola okufuna naffe poliisi okusobola okufuna biki ekibaddewo mu kafo awo wennyini ennyumba zino entono 10 ate enkola eyo bannaffe ab'amawanga ag'emiriraano Tanzania n'amawanga amalala bagikozesezza nnyo nebayamba mpozi ate mawanga g'e Bulaaya gye bayita neighborhood watch scheme. Kati neighborhood watch scheme wano ekirala n'okuwandiisa abantu abo nga bagambye genda obawandiike bonna olaba nti kikaluba n'ebitabo n'omuntu n'awandiika abantu batamanyi naye abantu ku nnyumba 10 muba mwemanyi ono mutuufu akola wano abantu abo basobola okubuulira naye LC ayinza obutakola ki obutasobola wewala gyali weewaawo nga kimukakatako okumanya nawe omupoliisi kinkakatako okumanya kati ogezaako okwanguya obuweereza n'okulaba nti tulwanyisa obumenyi bw'amateeka mu ngeri ey'ekitalo kubanga lwaki tugamba mayumba 10 kyanguyiza ne profiling okuba nti tukola ki twewandiisa naye n'okwemanya biki ebikwata ku buli muntu kati bw'oba okikoze omuntu aba akalubirirwa okuzza omusango kyova olaba omuntu bagambanga nti omuntu tazza musango waabwe kubanga bamumanyi bw'anaaguzaawo bajja kumanyirawo avunaanibwe oba akwatibwe bajja muvaamu naye kati enkola eyo bwe yagenda ng'ekola ki enafuwa ndowooza kyova olaba chances zino zeeyongeramu okuba nti zibaawo ez'omumenyi w'amateeka okuzza omusango naaba nga takola ki tamanyibwa oba naakwatibwa so enkola eno tugikola tugiriko kati bwe tuli wonna tugikola mu bitundu byaffe nga tukwatagana ne beerosi poliisi wamu ne ba crime preventers ba volunteers ba coordinators baabwe kubanga ku kyalo tulinayo coordinator tubeera ne coordinator ku Muluka tubeera ne coordinator ku district oba ku division tubeera ne coordinator ne ku region paka waggulu mulinayo era asobola okutuusa ati amawulire nebiba nebe ensonga ng'esobola okutandika era okusingira ddala tugenze tukola enkiiko ez'enjawulo n'abakulembeze bategeere enkola eno n'obulungi bwayo bagisomese n'abantu era nga tugisomesa n'abantu ne bannaffe abatulaba omukisa guno kaba gutwale bwe bati tunaatera okumaliza pulogulaamu eno afande akakiiko k'ebyokulonda kalangiridde ennaku za poliisi za LC tugenda balonda ku luno oluvannyuma lw'emyaka nga 16 nga tetubalonda wetusanze obuzibu obw'amaanyi ennyo ne mulimu ebintu ebyazze simanyi oba ggwe obitunuulidde otya LC zino zijje kyekiseera ekituufu kiseera kituufu ddala bwe kiba nga kiseera kituufu enkola egenda okuyitwamu okubafuna nuŋŋama olowooza tunaamalako nayo nkola ya kusimba mugongo nadde ne ssentebe wa LC wano ali wa Kawempaawo Kirokole n'agamba nti nungi nnyo ey'okusimba mugongo simanyi abalala baliiramu ssente simanyi abalyake tubawonye bulabe ki obugirimu oba bulungi ki obunaagibaamu enkola eyo eri transparent eyityafa nti yabwenkanya kubanga akusimbyeko oba osobola omulaba ne gwasimbyeko asobola omulaba n'abala n'omuwendo gw'abantu abakoze eki Abannayuganda tujjewo okwekweka bw'oba oli muntu mutuufu amazima gakole ki geerage ekirala kijja kutuwanga okukola ennyo n'ababakama baffe abakulembeze bajja tukoleranga ddala ebituufu bye bateekeddwa otukolera kuba bamanyi ekijja bagenda kuteeka wali abantu bakuyimirireko ate bakulabe bakole ki awo tojja kukola amakoona tegajja kukola ki ekirala tukirize nze naawe gwandaba munnayuganda munnaye sente singa bagamba nti sente baziweeyo ziyinza okuba mu billions and billions okutegeka okulonda kw'abantu abo bona naye ddala kyekizibu kyaffe kyokka tekirina bizibu birala mu ggwanga terina bireetaaga birala kakati ekyo kituleetera okuba nti tukirize tugende n'enkola ennyangu ng'etuwa kyetukola ki kyetwagala ekirala LCs nabo bajjamu okola ki
okwenafuya baanafuwamu olw'okulwa nti baluddewo nga tebakola zeki baafunamu obunafu oba weakness ng'ey'omuntu ejja ey'omuntu abalala basenguka naaba yagenda dda naye n'aleka nga takoze eki ate n'enkola amateeka tukkirize bannayuganda si bonna nti bamanyi amateeka waliwo abamu nga n'okumanya tamanyi procedure LOC bw'avaako oba bw'agenda kiki ekiteekeddwa okuba nti kikolebwa enkola ebeera etya nali ngenzeeko mu lukiiko olumu naye abantu nga beetegese dda bamanyi bagenda kulonda essaawa eyo naye nze bwe natuukayo ne ŋŋamba nze kusomesa busomesa era kambasomesa munzikirize mbasomese busomesa nembagamba nembasaba ndi muleete Local Government Act kyekitabo kye twalina etteeka erilambika obulungi enkola ya gavumenti ez'ebitundu kubanga mwe bayita ne tulisoma bulungi nenkwotinga ka section mu tteeka eryo akatundu ako bwe twakasoma abatuuze nga ansa bali balimaze ogyefunira kubanga chairman yava ku kyalo n'agenda ye n'agamba gundi yanaabayambangako ye ng'asonze busonzi naye tiyamuleeta n'amukola ki n'amubanjulira ate nga n'enkola egamba nti chairman singa aba avuddewo vice chairperson yalina okuddawo naye ye yagamba omuntu nti ajja kubeera kakati omuntu ajja okubeera nakyo nga kiri mu bigambo kiriiko muki naye taliiwo kuleka nti akakasiza ekyalo kino kati awo olutalo we lwakola ki abalala ne bagamba ffe tukatwesimbewo aleme kubagize buzibu ati ate era naye nga tajja kukwata buyinza ng'oli si aba abukoze kubanga enkola nti oli yalonda abakulembeze naye bw'aba avuddewo enkola ebeera etya kati abantu abamu tibamanyi nekireetera okuba nti ebitundu ebimu kibireetedde n'ebyokwerinda okuba nti okuba mobilizing oba bakubiriza ku nsonga y'ebyokwerinda nga tebalina muntu akikola okuggyako nga bajja kulinda poliisi oba abakulembeze abalala ate abali ku level eya waggulu etali ku level eri ku kyalo awo kakati awo kino kituyambyeko era kigenda okuyambira ddala okuba nti kibuukaza embeera ey'ebyokwerinda ate n'okuba nti kubanga oyinza okusanga ensonga ezimu ezitali za poliisi nga zizze ne ku poliisi olw'okuba obukulembeze oluusi waliwo obutabadde kakati obukulembeze singa bunaabutuukidde ddala bulungi nga ate nabo bamanyi ddala weetuli bajja kuba nga bafaayo buvunaanyizibwa busobole okuba nti bukolebwa tulwanyise obumenyi bw'amateeka n'ebizibu byaffe byabyo bisobola ogonjoolebwa mu budde ne mu bwangu. Embeera bweto bweri bwe tubadde n'afande nsaba osibule eggwanga tuve wano. Bannayuganda bannange mbasiibula naye nga ddala nzirya ddala ku baana ab'obuwala kubanga ndi muzadde emyaka gye ndimu gikulagira ddala gyendi naye embeera eyo girwanyisa tukwataganire wamu n'ebitongole by'ebyokwerinda n'abakulembeze baffe ab'ebitundu abaana ab'obuwala akawungeezi tugere essaawa ze tutambula ate era tubeere ku communication nga tuwuliziganya n'abantu baffe tufune n'amasimu g'abakwatibwako ebyokwerinda byaffe ekirala tukendeeze namu kubanga olaba nti yabadde agenze kunywa nanyuka essaawa 6-7 naye ng'ate atambula nayekka ebiddirira Katonda nga yakola ki yamanya aba abirekedde security na Katonda ye aba yeggyeko obuvunaanyizibwa. Tubasaba bakomewo eka emyoyo gyabwe gitereere tutambule bulungi. Webale kujja bwetu bwe tubadde amakya amalungi ag'olunaku olwaleero buli lwakuna tubeera n'ekitongole ekikuumaddembe kya Uganda Police. Ensonga ziruŋŋamiza ng'omuzadde ate era nga amanyi amateeka era awangalidde mu kitongole kino. Enkola ya poliisi n'omuntu wa bulijjo tuginyweze ffe ffennyini ejja tuyambako osanga tuliggusa ensonga zaffe. Fubanye okulanga gw'osooka okubeera eyeekuuma namba emu ogenda ate oripootinge n'enkolagana ennungi. Nze Ibrahim Ali lutimbo lw'Emirembe Salamu TV nkwagaliza amakya amalungi ag'olunaku olwaleero. Tweyanzanye tuyanzike webale kujja afa akuuma atakumira mpeera beera bulungi weraba.